mwala road reserve yeru wali wansi ku kkubo si wano wetutudde ng'emidaala gyonna gikomba ku ki ku mwala wenagira mu bukulembeze ne gijja nga gikola ki nga gyeyongerayo twabadde tuli awo ne batuga nti ate trade order mukama wange trade order bwe yazze yakoze ekintu ffenna kye twewusa waosi teyakikoze mu matugga kuba kiri kampe waidi kati wali eri ajati nantu bwe wakolera n'ogenda boti ne basala ne ofisi ne bagisaliramu ngalaga nti eri muki mu trade order nene mmanyi waliwo bwe bakoze eki bwe bamakize nga balaga tulina okukola ki birina okuvaawo weewaawo bikyaliwo tetunaba kubijjawo kati ffe tulaba nga ebyakola ki ng'ebya trade order ebyakola ki ebyaggwa naye nga awo n'abatuge tube nga tukola ki baatugamba tugende nga tukola ki nga tuvaawo ekimu ku kisoomooza ekirala era kye twafuna baatugamba era ne batukakasa nti Kasangati Matugga Road ekkubo eryo nga likolebwa diversion egenda kubeera niwebayita ku ki Blackberry Road era Blackberry Road oyo emmotoka ezimu ezandibadde ziteeka zisalira buli kitegeeza ki emmotoka zirina okuba nga zisinganya mmeka bbiri olwaleero lole y'amatoka eba eyambuka wali eri nga waliwo endala ekkirira emu erina kudda revansi mu kolansi endala esobole okukola ki okuyitawo so kitegeeza eyo nabo bigattagatta olaba nga ekifo we tuli abantu tuli bangi ate nga ekifo lakyeyongera kukola ki okukekeddwako njagala RDC wano waliwo decimals 27 wali tulina decimals 5 ate ng'ekyomukisa omulungi bwe tulina decimals 5 tuli mu kitundu kyekimu mabanda ekyokubiri poloti yaffe era ekoona ku kkubo ekyokusatu ekikayanya abantu wano kwe kubeera ne entresses ez'enjawulo nti wali omuntu ayitawo n'ayingira wano omuntu ayitawo n'ayingira naye ekya security mwe mu bitusinga akatale ebiseera ebisinga tekabeera na makubo maki mangi n'olwekyo abantu wali tujyawo bulungi paketi kaliko balandi road ba mirundi ebiri kaliko landi road ekitongole ekyaffe ekyabasuubuzi mwe twegattira abagula emidaala ne kabaako landi road mwami Amos Nkugwa omuntu bw'aba akatambula ng'akeetooloola okuva ku kkubo asobola okulowooza nti lino lyonna ttaka lya katale si bwe kuli tulinako ettaka eriweza decimals 27 decimals 27 ojja kukinnyonnyola abasuubuzi bano bakitegeere buki bulungi obuzibu bwaffe buvaawa obuzibu bwaffe si bwakwagala kutunda basuubuzi bannaffe kuba naffe tuli bammemba naffe tulinamu emidaala muno mulimu bato baffe nsaba protection naffe tulinamu emidaala naye obuzibu buli ku ensonga tuzitegeera tutya zitukosa tutya ffe twatunuulira kya mu maaso si kyaleero byebiriwa wammanga musisi byayogeddeko sigenda bigendako okusooka bwe twali tugula awantu wano twali ku bunkenke obw'ekika ekyawa amanya asiimwe Beron bakulu RDC DPC n'abakulu mwena abali wano tubasanyukidde naye nze sirina bingi bengenda kwogera naye ensonga enkulu eri waggulu ebuuza abantu abo bakola ebintu bino lwaki tebakwebuuzaako kati ensonga lwaki twabebuuzaako emyaka giri 15 engeri gye munnwana abantu binaata RDC aliwa naatudde naye mwogera naffe bwe twadde eri nga twagala twogere nammwe tuteese nga bye mukola tumuwuliriza ate wakira RDC akangamu kati naye ffe twali situna kye tukangisa ng'oŋŋamba ng'oŋŋoolera eyo nga siwuliriza twatuula ne tusalawo tukole ekintu kye bagamba nti si kirungi obuseera ebisinga enkulaakulana bw'eba enejja ebaako gwekosa ate oluusi
ne tukisanga maaso nga ffenna etuyange. Ekyamazima mukulu wa RDC n'abakulembeze mwenna abali wano tukkirize tugaane ababanja emidaala weebali era tebafunanga midaala gyabwe okuva 2011. N'olwekyo ekintu kino tetwakisalawo mu mwoyo mubi, twakisalawo mu mwoyo mulungi. Mpuliddeko ekigambo ky'obuuziza nti ebyapa weebiri byakyuka. Wano twalinawo ebyapa 3 nga bikola decimals 27, ate wali tulinawo ebyapa 2 byo bikola half acre. Era buli memba abeera mu kampani eyo tubeera twenkanankana. Mpulidde ng'abakulembeze bagamba twabasaliddewo ng'abakulembeze. Matuga Mabanda Market Association si kyegamba limited by guarantee. Si kyetegeeza. Era ngenda kubasaba muddeyo mwetegereze. Kitegeeza bwenkanya. Tusalawo ffenna era mbeera z'abassebo bwe mwakitegeera tituli limited by guarantee. Mwagamba nti amaanyi gali luddawa? Tegali mu bantu bameka? Amaanyi gali luddawa? Lwaki amaanyi gali mu bantu? Boogedde nti abantu 324 be baagula ki? Tewali agambye nti twali bana ne tugula ki? Era ssebo twayita olukuŋŋaana nga bw'olulaba kati ne tukkaanya nti tuve mu bupangisa tufuuke balandiroodi. Era sirowooza nti bwe bwandibaddeewo okwagala okufuna ekifo ekinene nga bwe mpulidde, kubanga kwali kulwa bulungi bwaffe, ekirungi twandikigaanye naye omukisa tegwaliwo era tebaagwagala beeyagalizanga abantu. Era bawulidde mwagambye kuba famire yange ku lwange ng'omuntu nasalawo bweti. Ebintu bino si bwe babikola. Matuga Mabanda Market Association tulina ebyapa 3. Owekitiibwa nkuwaddeko kopi. Tulina block number 92A. Era wano we wali ekitawanya abantu bano bambi. Block number 92A. Block number 68. Netubeera ne 237. Netubeera ne 238. Malabye nga baletawa n'ekiwandiiko ky'obulimba ekyebyapa. Block number ng'eri 92A ng'eri 63. Matuga Mabanda byeri si byawano. Naye batugambye byakyuka era ze kopi ze bakuleetedde. Ebyapa byamala okukyuka ne bakuleeterako kopi. Ye Matuga Mabanda. Ffe ssebo wano we tuli tulinawo ebyapa bimeka? 3. Era owekitiibwa maze okuwaako kopi mpozi ne fotokopi z'ebyapa ngenda zikuwaako nzirina. Ogwo kaakati ate oyo endagaano eyo ndaba yakakolebwa. Chairman, eyo mpya nnyo. Endagaano eno okubeera empya bweti nabatuukirira. Ate twali ku ofiisi ya pulezidenti nga waliwo akaaba. Kati kiba kitegeeza nti bo bagamba nti bakola mistake okuwandika nga biri mu 2 June. Amanya gange bapikyadija nakiwala amangi omwami ono ne mwami geno lyabutatuta wagula mmeka? kamwana
Oberawa. Bera na Kawala. Oberawa? Kawala. Katona mula mudaala wali oberawa. Waise. So ate akubulira nti wano waliwo emidaala gye batunda. Kyengamba ani yakubulira nti wano waliwo emidaala. Oba atambulanga mu komite nga bagamba banoonya baagala batunda midaala. Ekipala kikyo kiriwo. Kankirabeko. Kale tuwuliziganye. Risiti ogirina? Kandabeko. Jamiru, eyano mugirina? Nagula ekibala kyebanguza mudaala. Omwami yanguza yali omwami ono ne mukulasi mwe Benoni. Ani yakuguza? Ali yakuguza? Benoni ne ono omwami. Ne Jamiru. Era bebasayinengako. Bakuguza sente mmeka? Banguza milioni 2 era banguza mu mannya ga babiri. Mwaka ki? 2018 mwezi gw'Okumi. Jamiru, Naffe bano abantu kubanga tebakituweerezanga. mumuwa omuzindaalo omukulu Jamiru. Tuwuliziganye basebo ne bannyabo. Mwaka gwa 2018 mwezi ogw'omukaaga basebo ne bannyabo tuwuliziganye. mu mwaka gwa 2018 mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi mukaaga amannya agange ez'enginiya Katongole Emmanuel Sefu. Inginiya Emmanuel Katongole naleetebwa omwami Musi n'andaga omukulu gwe bayita Mawejje Joshua. Musi yaliwa n'andaga omukulu gwe bayita Mawejje Joshua n'andaga alina ekifo mu katale muno naye bagenda kuzimba. ekifo wakigula sente mmeka? Milioni 1.5. Waziwani naziwa Mawejje Joshua. Mawejje yaliwa Mawejje yaliwa mukulu Mawejje Mawejje yaliwa Mawejje yaliwa amanya gafaana waziwani Mawejje Joshua mutabani wo. Kyenzikiriza kiri bwe Mawejje Joshua naye yatundanga abo era ffe ab'amakiiko ne tukola ebbaluwa notwabuuza ekiki ekibala kiki siyaawo omusango ate tuliramu bwe bamawejje bangi Mawejje alafabaani naye ekyamanya omudaala nga nyirigo yagutundanga omuntu eyalinanga ekipala mu katale ng'asuubira nti agenda kufuna ekifo. ng'agenda kufuna ekifo bwe yalemererwanga ne yeekyawa n'atunda obwannannyini bwe ye n'akivaamu. Kati kitegeeza nti abo balina bipalati. bano balina bipala tebalina bifo balinda saawa yonna okufuna emidaala gyabwe. yesebo Kati kirabika n'eri emidaala giweddeyo. Weegiri oba giweddeyo? Eri awapya. eri ewapya twateeseteeseeyo era emidaala gyo gye giri. tewannabaako muntu yenna afuna mudaala wadde n'oku Emidaala giri emeka? bagambye emidaala giri mu 600. Giri 600. etuteeseteese So gyo gikyaliwo. lwegiri bano ababanja bajje bafune emidaala. Emidaala egyo egyatundibwa abaatundanga baali tebannafuna midaala egyo nabo baatundanga mpewo nga tebalina bifo okusinziira kyendaba wano naye kansona yogerako katono. basaba ne bannyabo amannya Kijjambu Robert gye mwakazaako eryakawule ate ng'eryakawule lya mirimu. Babadde wano ku RDC yawadde abeeyita badirekita omukisa okuwaayo obujulizi lwaki bakeera ku makya ne bamalirira abantu 4 okugenda okuswapinga ettaka lyaffe. Basebo ne bannyabo abakulu abali awo kyamukisa mulungi kyamukisa mubi nnyo okubeera ne bakulonda ku bukulembeze oba okusikira ewammwe n'otunda poloti n'otuuka ne ku kijja n'okikola ki. Basebo ne bannyabo abasajja babadde wano nga banyonnyola ebigambo asiimwe Benoni mukulu Musijjajja William ne mukulu Mawejje n'enduga Jamiru. Basebo ne bannyabo kulondiriza abo abakulu bakama bange bano abakulu
bulungi gye bagamba nti waliyo emidaala 40 Sikawule eyali ku bukulembeze nti yatundayo omuki Asimba Daloni ye yatunda emiki era mukimanyi bulungi Asimba Daloni yatunda ekiseera nga takyakola nga wasolozaawo buki mukimanyi bulungi nti musijja gye William muno yakyakyalina mu mulimu ng'asolozaawo buki esawolwero bakama bange omuwandiisi waffe ayina ebipapula awo omudaala gumu nga gulimu abantu 2 Asimba Daloni nga yatunda kijjangu Robert n'agenda ne bamugamba nti nno tuwe ekikunja ekyo tujjemu erinnya mu constitution ate tukuwe erinnya lyo liyigira mu constitution we bazza ekipalati ekyo ate ng'era omudaala bagukola ki era obujulizi weebuli awo emidaala giri awo gyatundibwa emirundi n'emiki batugamba kano akatale kafunda ne bali badirekita mpulira bulungi babajjawo emidaala omuntu n'atunda emidaala 40 nga abebweru lwaki tebabawa omukulembeze batunda emidaala n'atunda wali ng'olwobweru abanja omulowooza ako kati era omulumiriro ako kati kyembuuza mwami RDC tubeere specific bano abantu babuzaabuza tosobola kweŋŋamba bakubuuza ensonga lwaki wajja wano akatale okatwala eri noleeta ensonga ya Namuyombe yagula essaayi eyo yekugisawo abantu 3 oba 4 abantu balole straight forward ekirala ekyokubiri abantu mubala 3 fe bamaama wange yakolera mu emyaka 10 nga talina midaala waliwo abalala 3 abatali balandiroodi nga bakolera muno abantu bangi ababenefiti akatale kano bwe tudda ku saidi yaffe y'abakulembeze ero ye capital city ya Gombe omusolo ogusinga gwonna guva wano bwe tulaba guva wano tosobola kukola kintu kyonna nga tusose kubuuza ku bantu bavaamu musolo dairekita basiteke orders abasookera ddala be bantu bano abantu balabikkirizaabuza musireyo twatwale tupulaninga pulani ebeera mu nnyumba y'ong'omuntu onyala disookola mu ofisi ya pulezidenti naye tosobola kusalawo kintu nga banno tebategedde bwokola nabo bano abantu bali 3 ku bantu 4 n'olwekyo mwami RDC kusaba nga nva waggulu tubeere specific abasuubuzi kye basalawo kye tugenda nakyo demokrasi egamba tufegalinga majority not minority majority egamba ki ego kusaba kwange sireko umaluse kandi abasajja bano bwe twali mu ntalo za maama Namuyomba ne bamaze MC ono yali ku saidi yaffe era ne bakola oli tukwatagana baddamu ne basenda akatale kano bano ne bagaba emidaala bo bannyininyini ate be bavayo mu ndagaano nga baatunda emidaala lwaki tebagabira bantu midaala gyabwe erinnya bampitana Manyembe Sauda nange mukulu RDC kirandire dibayizawe ate ensonga gyendese ekwatagana n'abantu ababadde babanja then n'ababaguza olwedde be bali mu offices ezo be batundanga era basomye bano amanya gabaddemu Jamiru tebasomyeko balala bagamba nti bano abaffe amanya gabaddemu abo bennyininyini kakati ddala omuntu omukulu nganze nange ndiradiredi nagula omudaala mugula nti ekintu kyesirabyeko naawe omukulembeze ali mu ntebe sebava mu ofisi ya pulezidenti njagala otuyambe ku nsonga eyo ddala olaba common sense ne real sense osobola ogenda mu ofisi nosasula miliyoni zo 2 ne bakugamba nti kyesitanga net populato nga tebakugambye nti ekintu kyo kiri awo naawe omukulembeze agamba nti wali mukulembeze biseera ebyo naawe nosayininga nokiriza ddala benaye mutuyambe n'ensonga nkulu nnyo nasi bantu bakulu okula otya ekintu kyotalabyeko era tubeeyanza nnyo fe abantu bange abamu tebasobodde nakujja wano olwaleero ku short notice naye abatonotono abaliwo bo baagala midaala era baagala kukola eri abaami bano akakiiko bano be tubanja mami mawedde n'akakiiko kammwe fe tubasaba midaala gyaffe Katerega Hassan yamba ku mwami Kisibiti
director buli omu ensonga endeese mukulu Kisitu ani loyani akatereka aje ono ne Hajati twali nabo mu meeting ku office ya president yensonga lwaki twamusaba ajje mu meeting ne kanso wamwe naye wali mu meeting kiba kya buvunanyizibwa okusirika ne mumuwuliriza matuka mabanda eyo kampani ekiikirirwa badirekita abalonda kampani eyo ekulembera badirekita baayo yatuukirira Mwami Kisitu nga baagala bafune ekifo ekigazi baagala okufuna ekifo ekigazi Mwami Kisitu yakyalo kino olw'okuba nzaalwa ya ku kyalo kino abantu abamutuukirira n'akatale yali amanye ensonga ezikola ki ezigenda mu maaso bamala okutuukira Mwami Kisitu abantu abatuukira Mwami Kisitu were balangolo baali badirekita kuoba obudde abakatale kano okuzuula okukakasa nti baali badirekita bakatale kano saati zakolebwa ekitongole kiwandiisa era saati ezo abakatale badirekita bakola resolution ebakkiriza okuswapinga ewantu wano baali tebalina byapa bya wano bababuuza ebyapa bimwagala okukyusa biri luddawa byapa ebyo byali ebyapa bisatu ebyapa ebyo kwaliko nemmogeji yamakata gyemwali mwewola ssente era nga balina nebbaluwa ejjako envumuki envumbu oyo byapa ebyo kwaliko n'envumbu ezabamu kuba n'abantu buli omu bwe bajja ne balambula ekifo kino nekiri baleeta resolution ebakkiriza okuswapinga ekifo kino bafunemu ekirala bakwata ebyapa obwo budde batugamba byali mu posita nga balina okubijjayo bali abantu 5 bagenda ne bajjayo ebyapa ebyo bamaze baleeta ebyapa ebyo ne basayinenga ne transfer nga badirekita zituuse ebyapa ebyo ne Mwami Kisitu n'akwata ebyapa bye n'asayinenga transfer ezituuse okubamanya ge zetemanyamu Matuka Mabanda Association ebintu ebyo byonna byatwalibwa mu Land Office ebyapa bwe bitwalibwa mu Land Office ebyapa byakyusibwa ebibadde ebya Kisitu ne bidda mu mannya ga Matuka Mabanda Association era ne babiwa badirekita n'ebyapa ebibadde ebya Matuka Mabanda ne babisooka ne bigenda mu mannya gani aga Kisitu. Kisitu yabirina ebyapa bya wano olwaleero muli bantu musukka emyaka 18 bino ebintu si byakufayanira bufayanira sisobola kujja nenegamba nti ono omukyala wange nga si wange nga sirina mumalikisa ebyapa bya wano babikwasa Kisitu nga bimaze okukyusibwa ebigenda mumanya gani Kisitu yasasula omusolo
gukyusa amanya g'amabanda okudda mu mannya ge nga bano abateere tebasasula omusolo okuva mu mannya ga kisitu egatta mu mannya gani olwaleero omuntu asobola okujja n'agamba nti kanso ebyapa byakyuka ddi kubanga wano tulina search report eyangakitegeera ekitufu ekiriwa mulandizi ale muleke kansa ayogere alirizanga waggulu ebyapa by'ettaka lino mwami Kisitu Richard yabirina Nya lyange Amor Hashma nga nze by the grace of God omukisa kya Mukama Katonda nze kiikirira abatuuze abalungi ab'amatuga mabanda era nga ensonga zino zizze zitambula njagala obategeeza nti nno muganda wange Haji Hassan azze wano era actually kwemba ntandikira kale njagala obagamba nti ebitongole bya gavumenti bikolagana yensonga lwaki saawa eno bw'oba ogenda okufuna oba driving permit bakugamba nti no oteekako neki n'enninamba yo tugezaako nnyo okulaba nti n'ebintu bino bibeera nga bikola ki bitambula ti ekitongole kino kireke kubagana oba tubeereka tetukontana oba tutegeeraganye RDC nga bw'agambye tuzze tukola search buli lunaku bwe tubeera ne meeting ze tutera okuba nga bulijjo bwe mumanyi okulaba nti n'abatuuze tubabuulira ekiriwo tuzze tukola search era nga saawa eno n'olunaku lwe twagenda mu ofiisi ya minisita wa presidency twakola search ng'ebintu ebyo byonna byonna batulaga nti no matuga mabanda ye amanya gaayo ge gakyali kuki ge gakyali ku kyapa ndi mukakamu ndi mumalirivu nti abantu abatudde ku land bonna baasoma amateeka nga nabo bakimanyi nti saawa eno ne wabeerawo ka disclaimer kubanga banaye kompyuta zikola mistake era siwakanya nti nno kanso ayinza okuba nga alina ebyapa naye bannange ebyapa babifuna mu ngeri ez'enjawulo ebyapa bw'abanga abirina tuyinza okuba nga tuli wano nga tulina kopi z'ebyapa ezafulumame bannayinza mukulaba okwange kwekola ki kubanga tetusobola kubanga olunaku olwasooka zaali ennaku z'omwezi 21 May lwe nasooka okutegeera ku nsonga z'amatuga mabanda okutegeera ensonga eyo nakola search kijja kuba kitya nga buli search report efuluma abantu abazze ab'enjawulo nga bazikola zirina information emu naye nga muganda wange alina search oba nga alina ekyapa actually right now ng'ate information eri ku search yaffe tekola ki si eriko kisoboka okuba nti oba oliawo waliwo okufa ate azannya munne era nga lands saawa eno akatuna amaaso tugenda gitunuuliza nti system gye bateekako ffenna gye tugobera kubanza ndi mugoberezi w'amateeka saagala bintu bino so right now lands ejjatunnyonnyola era tujja kugoberera ensonga eno naye nga nze ndi mumalirivu era wetubadde wano eno ngezezzaako okubeera nti nonkola ki nziramu nteekemu search enki endala kiyinzika okuba nga bwe baakola transfer kanso gyagambye nti no batikola ennaku z'omwezi nga 3 April ennaku z'omwezi 3 April 2026 netukola search ey'omwezi ogw'omunaana era nga lands tekyusa nga byapa kulaga nti mwami Kisitu yaliko banaye tubeere bagumu mu mbeera eyo nga nze ndi mukkiriza nti nno ne DPC nga bwatuta ensonga eyo sigenda gyogerako naye ate era ngenda sigala nkola kyenina okukola ki okukola era search report eyo bwenaavaayo ffe tuli bakkirivu eyo ezibu ku nsonga okubeera n'ekyapa wansi wa pino tekitegeeza nti gwe nanyini ntegeera number 1 RDC we yabadde ajja wano yagambye nti ensonga tuleese wano baganda bange bonna bazze wano bagamba emidaala bannange emidaala egyo girina gye giva tulina okusooka okutegeera nga abantu tebannaba kufuna midaala nti muganda nga alina omudaala ne Jamiru alina omudaala ogwo bagulina wa bagulina ku ttaka ki the issue eyakozesa baganda bange mwami Asiimwe mwami Jamiru ne Musisi twali tulina okutegeera waliwo kintu kimumateeka kyebagamba nti no tosobola kugaba kyotalina tosobola kupasinga title gyotakola ki gyotalina bannange twebuuze matuga mabanda market association limited kyeki
era bwe baali bawa mwami Kisitu obuyinza oba kyonna kyonna kye bamuwa simanyi kubanga nze asifaansa mukonsani batugamba bandi ekyalina ebyaki ebyayo naye bwe baali bamuwa mu ttuluba ki muganda nga yagenze n'agamba nti nno badirector abantu abatandika ekibiina kino oba bali abantu 2 be balina okulonda badirector bannange nzize mbasomesa constitution yammwe oba ze bayita articles and memorandum of association bateekawo akakiiko ako abantu 2 kasooke kalonde badirector abaasooka era ssemateeka wammwe ng'agamba nti nga bayita emyaka 2 bajja kuddamu bakole ki ebintu bino nzize mbibasomesa bannaye mwaddamu ne mulonda badirector abalala nga tetumanyi kino kitegeeza nti after some time era wano wenyininyini tulinawo resolution twagenda ne tubuuza ku kitongole kya URSB kyekitongole ekiwandiisa buli kiwandiiko kyonna tuli wamu era URSB negamba teyinaayo resolution ya registeringibwa baganda bange bano nga bakyusa constitution yamu tewali resolution nga bammemba mwe muluddawa bwetutegeera nti nettaka eryo liri wano tutegeere nti ettaka eryo lyenkana litya bwe tunategeera nti no lyenkana bwe liti tutegeere nti abasuubuzi ababanja ettaka bali bameka era abantu abo tugezezaako tutya okumakinga sure nti n'abantu abo buli omu afuna ki emidaala bwe tuna answeringa question ya ownership birisoshuwadde omwami oli ayogedde bulungi nti abantu abagulanga abantu abagulanga emidaala bamanya nti no bajja bawa emiki nsaba bonna tujja kwefunzafunza abantu bakatale bonna bafune emidaala gyabwe. The question is bagenda gifunawa kubanga bannange akatono kabakako omuntu ne bwajja n'ekinene nga si kikyo tekiba kiki tukkirize tukkanye tutegeere ekifo kyaffe kiri luddawa kizalisaawa era n'abasuubuzi bannaye tugamba tutya nti nno saawa eno ekifo kyaffe ekifunda wadde bannanyini ekifo kiri abazimba abali wali abajja mu katale wano be bagula ku bintu wali tubeerewo olw'akatale kaffe saawa eno era kansonga bagambye bannange kinaaba kyetaagisiza ate nga nze nsuubira nti saawa eno amazima agamu gatandisa ozuulibwa naye bwe kinaaba kyetaagisa omukama katonda talyanguzi ate ne mu kooti gye tugenda oba gye tunaaba tugenze mubwasaasire n'abalamuzi batunulira obujulizi obuweereddwa olwaleero bajja kusinzira okubategeeza nti batuga mabanda market association erina ebyayo era we wano wetuyimiridde Joshua muzira mutumba mulabo waffe omulungi Amiri Babalanda ensonga zino zonna zibeeranga era yali yasuubiza nti ebibadde mu ofisi bibaddengawo naye abantu ne basaba bonna enjuyi zonna zasaba nti ofisi ejje etuukeko ku ground emanye kiki ddala abantu kye baagala era okusinga byonna mbadde nkola notisi ono zetugenda okubeera nga tumuweereza okusinziira ku bimbadde mwogera naffe engeri gye tuzze tulabamu ensonga gye zitambula era tukakasa nti gyekinaggwera abantu bagenda kubeera nga bafunye obwenkanya bwabwe. Mpozi ekirala bale njagala kumanya kuva ku badirectors bano nti obukulembeze mwabufuna mu mwaka ki babalonda ddi oli eyalondesa saba walondesa ddi ndabye nga tebigatta bulungi ekimu kibadde ku bibyo naye ndowooza tojjagabanako ne RDC bulimu notes zakoze tucomparing kubanga wabanga waliwo ebitakolebwa oba kangeze nti wabanga tebalondebwa obanga ekira kyabwe kyali kituusa ekyokulonda oba ne watabaawo okulondebwa mu ngeri emu obenda tibakitegeeza nti buli kiddako awo kiba tekiri ku abantu abalala naye ebyo tujja okwongera okugabanako omu n'abakulu bano okufuna resolution naye nga twebaza nnyo olw'okubeera nga mukumi lukakamu ne bano si balabe bammwe mukwirizeeko nga 2 oba 3 byentegedde wano. Ensonga esooka
Mama Minister wa Presidency Honorable Minister Mireba Balanda ye yatulagira tujje wano mu meeting eno nze ne DPC nawo mukulu wavudde mu office ye namwe abakulembeze tulabe engeri gye tumalirizamu ensonga eno mu mirembe. Ekituleese wano kyava mu meeting eri gye twalina mu office ya President n'abakulembeze ne tusalawo tujje wano twogere kubanga bano baasaba ne bagamba mujje ku katale mulabe ekiriyo. Ebintu biri bibiri oba bisatu. Ekisooka teri ayinza kubajja wano nga temweyagalidde. Ekyokubiri mukulu Ndugga Jamiru ono no Obi wange oyo wasoma naye Jamiru naye mukalikana kato nze nga ndi kisulo ate kalikana kalungi ku ssomero abikola mufere amisona akwataganya ekyokulegesa linga titles yateeka caveat ku byapa bino nze minisita n'amulagira twali wali bano babakiikiridde bano era ono kumpewe tisaati ono yayenyale wamati mwambaze ayadisiga kya mwambaze leka abo osemuli akola kusembera eno emmotoka ezibese moto emmotoka ezigende Bongo emmotoka ezigende Kampala muleke kuzitataganya era muviire ddala mu kkubo abasuubuzi muviire ddala mu ki temunaalemera mu kkubo ate ekyo kijja kuwa omwaganya ab'enforcement okulaba nga babatataganya temukolera mu kkubo temutukulira mu ki kusembera eno awatali kkubo mukole bulungi nga temukolera mu ki kkubo twagala mirembe paka ensonga eno lwenaakola ki lwenaggwa tewali muntu akirizibwa kwewerera munne bwe munaaba muleeta ate bwe munaaba muleeta empisa embi ez'okwewereragana awo ate poliisi ejja kugyekole ki teryakkirizibwa kwewerera munne singa mwagala muzeeyi ate muzeeyi bwamala okulayira omanyi kati democracy kaba wakukaka tokkiriza mu kiseera ekituufu ajja kwambala atumuleke Museveni president wa NRM Museveni president waki wa Uganda ate akatale kano kakolerako abantu b'endowooza ey'enjawulo naye NRM mwe musinga naye bapresident omulungi gwe mwalonda w'abantu bonna wa bibiina byonna omwana wammwe wa bibiina byonna sofe kati kyetulabye wano kyetugere ripooti okuwandiika tugeze minisita nti kino kyetusanze mu katale wa so njakusaba muto wange Jamiru nani ne mukulu Musisi bulungi bw'abantu bano ne mawejje tutuule n'asiimwe